Olw'ekirwadde kya coronavirus emisinde ebyenfuna by'eggwanga kwe bikulira gisuubirwa okukendeera mu bbanga lya myezi 4 okuva kati, okuva ku bitundu 6 ku buli 100 okudda wakati w'ebitundu 5 n'obutundu 2 ku buli 100 n'ebitundu 5 n'obutundu 7 ku buli 100. Omusolo gw'eggwanga gusuubirwa okukka n'obuwumbi 82 mu mwaka gw'ebyensimbi guno ate n'obuwumbi 187 omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Kino kigenda kuva ku by'obulambuzi ebikoseddwa, ebyamaguzi ebiyingira n'okufuluma eggwanga okukendeera, abantu obutakola wamu n'ebyentambula okuziŋŋama. I received a report from the tourism body. Virtually all our hotels now are empty. Bookings which had been made up to June this year have been cancelled. So the story is not nice. Ate gavumenti esuubirwa okusaasaanya ensimbi obuwumbi 25 okutangira ekirwadde kino. Okusinziira ku minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, gavumenti mu kiseera kino yeetaaga ensimbi obuwumbi 307 mu myezi 4 gyokka ate obuwumbi 305 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bo bannayuganda 78,000 be basuubirwa okubeera abaavulunkupe mu bbanga lya myezi 4 gyokka. The number of people that would be pushed into poverty is estimated at approximately 770,000 Ugandans. Wabula bino byonna bisuubirwa okubeerawo nga coronavirus tannajja mu ggwanga nga singa atuuka embeera ya kwongera okwonooneka. Omusolo gwa kukka n'obuwumbi 288 mu myezi 4 gyokka ate obuwumbi 305 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bo abantu obukadde 2,600 be bajja okugwa mu bwavu singa ekirwadde kino kirumba eggwanga. Wabula ababaka ba Parliament bagamba nti gavumenti yeerabidde bannansi naddala abo abeewola ensimbi mu bbanka mu byonna byekola okutereeza ebyenfuna. Omuntu wa wansi ow'eno downtown owino ow'eyo bitereke ewaffe nze oyo omusuubuzi gwe mbadde nga ntunulako nga minisita yeetaaga kutulaga nti at least bajja kwogeramu ne banks okulaba nti interest rate balina kye bagikolako kubanga abantu bonna abayewola ssente bagenda kusigala nga bavudde mu bizinesi naye ate banka ejja kusiga ng'ekola ki ng'ebala interest rate. Nsaba gavumenti ebeeyo eteekewo control nti ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo bisigale ku bbeeyi eriwo abantu basobole obikola ki obifuna. Mu kusooka Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga yalangiridde nga Parliament bwetagenda kuggala newankubadde nga wateereddwawo obukwakkulizo obw'enjawulo okutangira ekirwadde. Okugeza abako okutandika wiiki ejja si baakutula mu kisenge ewateesezebwa, abakozi baakukendezebwa, abagenyi bayimiriziddwa wamu n'enteekateeka endala. We may have to vacate this chamber and go and sit in the conference hall because we understand that we are required to have 1 meter between each. So where you are sitting is I am lucky, yes. Habad Ziwa, NTV ya Kawungezi.